Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Sijamu waseto wavuma wanako wangabibwako yenga wabera ne bajo kintu kimu lero wavuma ku macha bajo yavuma akawungezi kama ndiba na abantu bo babera ki nenga zinachi simunyigirangako era sola munyigira wanga abera ko jange wali kaliso mama bamuzala emiti so mama bamuzala miti osanga oluganda we luliawo tono so nino mu ekitiwa ngo omuntu ave kaliso ba mama bange atendi wante mama wante so tujja kusigala nga tukolagana nga family. General Muhoozi yalumiddwa nnyo mwana abadde mukwano gwo kumala emyaka 20 olwo n'olumule nyiga ninga bamujja ku radio nali ndi awo General mwennyini n'agamba General tasaba alagira tamala ino okudda kuki ku radio ate nze negayira tamala adde ku radio ze yamugobye so General ayagala nnyo tamale nnyo era yamukoze bubi olwo tamala abadde nga marketing manager nga y'omwogezi waffe mu Buganda mu Central Region so okufa kwe kwatukoze bubi naye mbalayirira wa family omusanga obuzimu tubuulire tuyinza obutabeera na bimala family yonna naye ekitono kubanga tamala ayina enkola yasiga wange abaana bange ku radio bonna babadde bakaaba nga tamala wajja ku radio n'omusasula sente z'amafuta nga tagenda nazo zonna ng'akwata sente ezo n'asimbula dda mukungu kati nga te yafuuse manager wa radio n'atandika obbawako buli ali awo esigadde n'asala ekkuba waliwo akabbala bakayita kimese butebe buli awo bufoomu batulawo abantu boogera luzungu lungi nnyo abantu bategeevu naye bagiyita kimese eri awo ku radio fo wabweru awo ng'atuula awo ali zimala kuggwawo n'alyoka avaawo naye ng'ate ye mwennyini ng'akozesa obucupa oba 2 oba 3 nayogererako oluzungu nayogera oluganda nayogera ebya Russia nayogera ku Museveni nagamba Museveni mumaze olusembeyo twabadde omwafaruku kiruna nga tuzinga mukyalabe tamale najja mu byambala ebimyufu ne mugamba kojja ate kiki Museveni namumaze sagala kuwulira kintu kyonna oyo namumaliriza kati ngenze eno ne mugamba kati ogenze kulya mukene ovudde ku mbuto ogenze mukene nagamba gokyali mwana muto bino bindekere kati oyo simukwata mu eriyo nafuna kyenfunye kasuke musike eriyo neze babaze zengenze so oyo mwami Tamale so musaba Katonda omuze mwami Tamale haji nenda kusaba soko tulombere kadwada kemuyoka koma wana ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت سهلا فاجعل جميع أمورنا سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. So tweyanziza nnyo kuba temubeeramu ebyolwala kutembeera olunaku lwaleero nga Patriotic League Uganda tutudde ne tuyisa ekiwandiiko ky'enjawulo bwe tuyise nga tusiima abakyala n'abooluganda abadde balabirira kojja Tambale mu ddwaliro then ekyokubiri twabaza pulezidenti omukulembeze w'eggwanga asasudde biru abadde asasula biru y'obugenzi ekisubi wamu ne twebaza pulezidenti n'amaka ge abasuubiza okuliisa ku nnyimba ezino 2 obudde bw'ekiro era ne neebaza pulezidenti akkiriza okukola ku kosti y'okuziika kojjaffe oba mukwano gwaffe Tambale tetwandyagaddenga kubakolera bintu nga bafudde kyandadde kirungi nga balamu ne tubakolera omuntu omukolera ekintu nga mulamu ajjukira abeera akujjukira kulumu puroguramu emu omugenzi kojja Tambale yagamba nti nze ndi musajja mugezi mama wange mole yanzaala nze ndi mugezi naye bwe mbanga nfudde banange temwerabirangani mama wange mumuwanga n'alya akantu ako jjo adda mukungu yazemu n'akampeeza nagamba ojjukira omusajja ono yogera bino ebintu so tujjukire abantu bano tumuliorganizinge tumusabire afune ekiwumulo ekirungi
n'ekitangaala eky'olubeerera kimuhaakire atebeekere emirembe buli kaseera kubanga yabadde ayogera ebintu nange olumu ampeteramu n'anvuma nenkubira mukyala we simanyi aliwa madamu we bwentera okukubira aliwa manyi omukubira nemugamba kati onanvumira ki nagamba nti ati omumanyi nemugamba leero anvumye nengamba naye kati kojja namukoze eki ayagala sente ndowooza oba kendereka akuvumemu nanvuma nengamba sijja muwa sente oba nvuma wanaako wanga abivako kuddamu nti ate nosuula bweti egambe kino ebyabwe bikomyawo so mbadde nsaba nga sinamaliriza mpeeko omukulu wange ababuuzeeko oluganda lwero mwelukkirize nga bwe lunaabeera abenju ey'omugenzi mukwano gwaffe Joseph Tamale Mirundi tuwulira enaku kubanga mukwano gwaffe afudde naye nze ndowooza yakoze emirimu gye gyonna mu nsi yonna n'agimala PLU tulumiddwa nnyo eggwanga lyonna naye tujja kubeera nammwe tugenda kumwerekera mpaka kaliisizo Mungu bwasazeewo Mukama abawa omukisa nga nyongereza ku byayogedde PLU tugenda kungubagira wamu ne omukulu kojjaffe omwogezi wa Buganda owa PLU naye waliwo n'obubaka obw'enjawulo obugenda okuleetebwa nga bwa PLU mu bbanga etali ddene so tetwagala kulwana osinga kubanga buli lwana osinga batandika okulwana nti ate zino za gundi ziri za gundi kino kya gundi nedda tetwagala family gyoyita family ya Tamale twagala family gyoyita yakojja omukulu Tamale so nga PLU tujja kugenda ekkanisizo tujja kubeera wamu nammwe enkya ekyengera ate era tujja kubeera wamu ekaliisizo olw'omukaaga ne ku Sande tujja kubeera wamu twagaliza champion waffe omulwanirizi w'eddembe ly'abamawulire omuwandiisi w'obutabo nze kyemanyi ku kojja kyaleka eddiira eno lijjudde obutabo kubanga yalina akatabo buli lunaku olwajja kumpona agamba kano kanfulumye ani alina akatabo katamale ani yabutwala obutabo bwe kubanga buli lunaku afulumya akatabo buli wala kubanga tulina okubugula obwo obutabo bonna ajja programu n'abeera n'akatabo kapya buli lwaze soka tumusabire Mukama mu ekiwumulo eky'emirembe simanyi oba batamanyi Luganda tudde mu Luzungu wala baagala Oluzungu kimala kale webale nnyo kasabe Sserugama Tova ajja ababuuzeeko Beyond the newsroom, where untold story is revealed.